olutalo lwa Calvin Kayanja ne Bankuba Kyeyo teruliggwa. Alinga agamba nti nno tayagala Bankuba Kyeyo bano babeerenga bakomawo ewaka. Oba ekigendererwa kye kibeera ki? Omuntu n'akola n'amalako contract n'akomawo ewaka, igwe n'ogamba kyekikukomezaawo, eno teri mirembe, eno teri mirimu, ogenda kwenjeera bwenjeezi, toyina waakubeera maama. Omuntu ayina kukola mpaka kufa. Ani agamba nti olw'okuba omuntu ayina obwetaavu bwa ssente talina kuwummulamu? Bannanga Abannayuganda muyigeeko okwagaliza. Omuntu ono bwe yali asalawo okugenda e Bulaaya teyasooka kutegeeza, teyakusaba lukusa. Omuntu ono ayina ebintu ebyamutwala igwe by'otamanyi, waddembe okugenda, waddembe obutagenda, waddembe okusigalayo, waddembe okukomawo. Yabaffe waakomawo nga tatuukidde mu makaago, togenda kumuliisa, togenda kumusuza yadde okumunywesa, igwe ekikuluma kiba ki? Lwaki obwire ofaayo? Wano wennyini ku YouTube channel yaffe amanya yenze Shila Aditawo. Oba obadde tonaba kubanga osubscribinga muganda wange osuba ebintu bingi nnyo, igwe ate ya subscribinga inkwagala nnyo, tovanga okwo twongere support. Ky'olina okukola beera nga okwata mu description box weryawo mulimu akagambo subscribe keyambise, notification bell weryawo waggulu era gikwate muko. Wonoogikwatamu buli video gye tuteekayo egenda kubanga ekutuukako bulungi nnyo. You're free to view, you comment with your name and the location and the place where you stay, so that next time when I cause a video imbera nkubuzaako inkutumirako muganda wange. That's the least I can do. Anti mundaba munnange tugenda kubanga tuyingira winter any time from now. Kyovula banzenze nanzena infukuuse sikiini anti buli omu winter emuyisa lwe. So era nkutira mwe mwena baganda bange abali e Bulaaya, abali mu nsi zino ez'enjawulo, njagala mukimanye nti nno anytime tugenda kubanga tuyingira obunyogovu. Ate obunyogovu buli omu bumukosa lulwe. Mulimu abasiiwuuka, mulimu abayatika omubiri, mulimu abazimba, mulimu tufuna ebintu bingi nnyo kubanga mu winter muneeno mujjiramu n'endwadde nnyingi nnyo nga ssenyiga w'ebinyonyi, nga obuwuka obw'enjawulo. So when you look at my skin, nzizeemu ebintu ntunzize ebitulututu, ndowooza bino byonna mubiraba ziringa ensiri ezinnuma. Naye munange nkyabikolako ndabe bwe tunaatuukira mu winter ngenda kubanga nteredde bulungi. Remember ebbanga eriyiseeko emabega mbadde nazimba face nzenna. Wabula nga ate mu ddoboozi yenze Shila Adita, subscribinga kwata ku notification bell. Emboozi ya mwana mulenzi Calvin Kayanja, olutalo lwa Calvin Kayanja ne Bankuba Kyeyo teruliggwa. Alinga agamba fe abamujja ku Kyeyo, alinga agamba nti nno bannange yalina okusalawo ddi lwogenda naddi lwokomawo. Anti Calvin Kayanja atabukidde mwana mulenzi Arthur Kayima, bazzeemu mu lutalo lwabwe ne bayomba. Wano nno nga Arthur Kayima yagambye naye mwana mulenzi osuse woyina okukoma, si gwontegeerera. You don't know me much, ondaba ku internet, tomanyi binkwatako, tomanyi obulamu bwange mbutambuza ntya. I don't know why you want to fix yourself into my life. Obulamu bwange buleke, leka tutambuze obulamu bwaffe nga bwe twagala, kubanga at the end of the day this is our lives. Yes, tumanyi wakeera ku makya n'ogamba nti egwe president wa Bankuba Kyeyo, naye we don't have to ask permission from you. Nze toninaako buvunaanyizibwa kubanga bwemba nnumwa tomanya, bwemba ndi mu bizibu tomanya, bwemba ndi mu bwetaavu gwe tomanya. What have you ever done ku mwana yenna Nkuba Kyeyo eyeetaaga obuyambi? Wali okoze eki? Gwe omulimu gwo gwakujja kumanyiira, kuvulungutanya, kwawulaya bulamu bwa Nkuba Kyeyo, boogerera bigambo bibi. Teri kigambo kirungi kyewali oyogedde ku Nkuba Kyeyo. Wano wavuma Fibi ng'omwana akomyewo, n'omuddako n'omuvulonga, n'afuna omulimu gwa TV n'oguvumirira, naye akola edduuka n'olivumirira. Buli kimu igwe okivumirira, naddala nga kirungi okivumirira, obeera ofaaki. Waneeno bwotyo bwe wakola ku Ashakama, wamuvuma n'omuvuma obusoga, n'omwogerako bino n'omwogerako biri. Gwe buli lw'olaba ng'omuntu ayambuka waggulu, gwe toyagala oba oyagala omuntu oyo ake. Era bwotyo bwe wakola ku Brisha Cash, n'omuddako n'omwogerera, omwana anywa enjaga, abasajja bamukozesa, omwana ajjamu embuto, omwana ali ku famire, omwana bino ayingidde ebyobuyimbi, bagenda muwebakako, bagenda mukola embuto, omwana ajjamu mbuto, omwana bino, omwana biri, ng'oyagala omwana oyo ake. Ffe tubadde tugamba nga gwe omuntu yali akubyeko ku Kyeyo wandibadde obabudaabuda. You encouraged
them. Gwe lwaki toyagaliza gw'ofuna naye lwaki toyagala muntu mulala afune ofaaki? So omwana Kayima Arthur Kayima yakoze live ku Facebook page ye teekako ne ku TikTok ng'avumirira ebikolwa bya mwami Calvin Kayanja n'amugamba oli musajja muzibu nnyo, oli kasajja kabi nnyo, akasajja akatayagaliza, oyina omutima omutemu, oyina omutima gw'enzikiza, oyina omutima gw'ekko, lwaki toyagaliza? Kiki kyo? Leka abantu basanyukeko. Omuntu wavayo n'asanyuka, muleke asanyuke. Tomanyi biki bye tuyitamu. We go through hell okufuna ebyo bye tufunye. Nze nagenda e Saudi Arabia nga nina ebintu te nabo naabonera Saudi Arabia, nkoze emirimu mingi nnyo Saudi Arabia. Internet eno gyonvumirako ye yanfuula Kyendi Kayima, nenfuna endorsements, nenfuna deals ez'enjawulo, abaagala obbalangira ennyimba, abaagala obbalangira business zaabwe, netandika okulyako kasente. Nkoze contract yange eweddeko, nkomyeko ewaka ndabe ku mwana wange, ndabe ku bazadde bange, naye ate gwe tekikusanyusiza, oyagala nsigaleyo eri e Saudi Arabia, oyagala kututa, oyagala kulaba nga tufa. Nze ngamba ebintu ng'ebyo bye Bizemu. Kati nno ebyo bye byabadde bigambo bya mwana muleze Arthur Kayima, of which nze nga Shila Adita I agree with Arthur Kayima. Nze abantu abakola ebikola nga Calvin Kayanja byakola bannange sibagalira ddala. Saagala muntu ajajinga muntu munne. Buno obulamu tubulimu ffenna, ne buli muntu ayina engeri gye bumukosaamu, engeri gy'abutwalamu, engeri gye bumuzibuwaliramu. Ffenna tuli bantu, ne buli muntu ayina ebizibu ebibye, biyinza okuba nga bifaanagana ng'ate bitutuukako mu kiseera kyanjawulo, ne buli omu yamanyi. Mulimu abasobola obigumira, mulimu abatasobola bigumira. So bannange mulekere ngaawo okussa bannayuganda bannammwe, mulekere ngaawo okuwalana bannayuganda bannammwe, mulekerawo obutayagaliza. Kibi bw'oyagaliza omuntu ovaako ki? Tewali kyovulaba bannayuganda tetufuna. That's why abannayuganda tugenda sigala nga tuli banaku, nga tuli bakopi lwa mitima mibi, emitima egitayagaliza. Nolaba munno ng'alina kafunye, ng'olaba akususeeko n'omukolerera agwe. Ekintu ekyo nga kibi. Nkusaba gwalabe vidiyo eno mukwano, beera nga okomentinga wansi, imanye ekikyolowooza, imbaagala nnyo.